Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Sekuko Ntugenda Kurawonye for starters. Mpulirizamu katono nkolere ekintu kimu gwalaba akatambi kano tolwa nawo ntagingira omuntu yenna gwomanyi nga yakola ku mateeka. Ntagingira sister woyo eya graduatinga mu mateeka, brother woyo yasoma amateeka naga graduatinga. Ntagingira omwana oyo yasomera ku campus yonna gy'omanyi nga yakola mateeka nga kirasi mwe yali atula baali bannamateeka. Ntagingira omwana ku university yonna gw'omanyi nga yewe baali basoma amateeka ne bagamaliriza. Ladies and gentlemen, eno video njagala ku addressinga bannamateeka betuyina mu ggwanga lyattu Uganda. Teweerabira by estimate or by estimation kiteeberezebwa nti Uganda tufuna wakati w'10,000 ku 15,000 ez'abannamateeka. Mumpulirizeemu katono gwe yasoma amateeka ng'otudde ku VDN kubanga wano we tugenda okwetaagira expertise yammwe. As I speak wano wenjogerera olunaku olwaleero kiteeberezebwa oba kisuubirwa nti bannaffe bano abalimi, bannaffe bano abalunzi b'ente, bannaffe bano abaali batambuza obugologoosi abatuula mu parliament ya Uganda bagenda kutebolinga ekiteeso oba bagenda kutebolinga amendment ey'okuddamu okutryinga civilian mu court martial, but this time round nga bakikola nga beekwese within the confinements of law. Mumpulirizeemu bassebo ne bannyabo mwe bannamateeka. Kansooke ndi flashing memories zammwe then nsooke ntuuke ku kino kya video. Omukyala amanyiddwa nga Joan Kagezi yazaalibwa 1970 mpaka 2005. Yali prosecutor era human rights advocate. Kagezi ono yali senior state prosecutor eyali ahandolinga emisango gye bayite gya high profile terrorism and war crime cases. 2010 Kampala bombings. Bomwezi wezabalukire Kampala. Joan Kagezi yali atudde mu misango gino. Ono yali alidinga emisango egyali so sensitive omwale gya Al-Shabaab ne LRA, Lord's Resistance Movement, naddala nga yali adefendinga ba suspects. Wulirizamu katono. Omukyalo ono eyali munnamateeka yakubibwa masasi mwezi gwa kusatu mu 2015 nga anaatera otuuke waka. Munnamateeka kikunyiiza oba tekikunyiiza. Kankuwa erinnya eryokubiri. Eric Mwiru Kateyu yattibwa 2017. Yali human rights lawyer munna Uganda. Yali defending victims of land grabbing ne police brutality. Ono yali involved in cases of powerful politicians and the security forces. Ono yasangibwa nga tiddwa emukono under unclear circumstances. Owokusatu Robert Lutalu 2018 yali lawyer for political prisoners, represented the opposition activists and victims of torture. Ono yali akola ku misango against security forces for abduction and illegal detentions. Ono yafa 2018 in a suspicious car accident era nga kigambibwa ono naye yattibwa buttibwa. Katono nnyawo ku mulembe gwa Idi Amin Dada omusajja yasooka okutuula mu office omuli Windolo olunaku olwaleero, the very first chief justice of the land. Erinnya ne bwe siryogera mumumanyi, yattibwa lwa kuyimirira n'abantu. Bannamateeka bafe abalungi abagasomye ne mugakenkuka abafubutuka ku settendekero zonna eziri e Uganda awo. Ekibuuzo kiri nti, is it not a phone call away okuyita bannamateeka bannammwe okutwala ekiyumba kya parliament ekyo mu mateeka? Akaseera sike kana akatuufu bannamateeka abali eyo we muteekeddwa okwekuŋŋaanya ne muyimirira wamu ne decision eya Supreme Court. Mumpulirizeemu katono. Olunaku olwaleero Owinidolo ne banne ne bandibadde nga baagala okuvayo okuyimusa amaloboozi gaabwe okudefendinga decision yaabwe ku court martial, bagenda kubeera hand-tied nga mwe bannamateeka abalungi abali eyo abagraduatinga ku universities ez'enjawulo temuvuddeeyo mu kaseera eggwanga we libeetaagira. How would it be nga tuyina balooya abagraduatinga buli mwaka 10,000 ku 15,000 nga tufunyeko just 1,000 ogw'abannamateeka abavuddeyo okuchallenginga government, okuchallenginga parliament okuleeta amendments nga zino. Mumpulirizeemu
your silence mukasera nga kano is questionable. Gwe munnamateeka ali eyo. The noise of the likes of the people aba supporting NRM tezijja kumatalinga. But your silence, nga your expertise is attacked, will forever be questioned. Ekibuzo kiri nti, is it not the right time? Is it not the right time for a call okuvaayo okulwanirira ekyo kyokkiririzaamu nti kyekituufu? Osobola okuŋŋamba saasoma mateeka kujja mu bintu nga bino ebya politics. Mwana mama osobola okubiyita politics, naye mpulirizaamu akaseera nga you know the target of oppression or suppression osobola okubiyita politics, naye akaseera kasobola okutuuka nga you are the target of oppression and suppression. Mu bufunze, the time is now eri abantu bonna abakoze amateeka n'abapulaning okukola amateeka okuvaayo mu bungi okuchallenginga ebintu nga bino nga byapeninga mu ggwanga lyattu Uganda. These are some of the pro bonos ze musobola okuvaayo ne mukola. This is the time when your country needs you. Namba gwe munnamateeka ali eyo eyagasoma nkimanyi bintu nga bino mu calls nga zino mubeeramu abantu abali self seeking abagenda okuvaayo benoonyeza ebintu byabwe, naye mpulirizamu nze nkikakasa era nga ndi completely sure nti musobola okuyambako essiga eddamuzi erya Winnie Dolo. Musobola oddiwa eddoboozi, musobola oddiwa support, musobola okulibwa omukono. Bannamateeka aba ye Uganda abagasoma mwe ba students abagasomye ku matendekero ag'enjawulo. If you team up in numbers, if you team up with an aim okustopinga ekyumba kino ekyaba parliament, ekyaba member of parliament ekirimu abasajja abakwasi b'enkumbi, ekirimu abalunzi b'ente, ekirimu abantu abatalina yadde expertise ku nkola ey'amateeka, musobola okujjukirwa in the history nti mwachallenginga regime, mwachallenginga government eyali eyagala okusindika civilian back into the bars of the court martial. Gwe munnamateeka ali eyo eyagasoma nga wagamaliriza, this is the right time. Ng'ensi yo egenda kwetaaga expertise yo, ng'ensi yo egenda kwetaaga okuyimirira nayo in times like these ones. Muli bangi 10,000 ku 15,000 buli mwaka bwe mutuwaayo just emyaka 2 egy'abannamateeka abagraduatinga ne mugenda ne muchallengingira bano abalimi, ne muchallengingira bano abalunzi b'ente, ne muchallengingira bano Museveni abali abambazi bagamba utusi. In the courts of law mugenda kuba muyambyeko Supreme Court okudefendinga decision yayo gye yayisa ku court martial. Etulamu abasajja abali abakwasi b'emmundu, etulamu abasajja abatalina yadde bumanyirivu kimala ku human rights. In times like these ones, at a time like this, your expertise ensi yegyetaaga. Namba gwe munnamateeka alabira ddala nti ebikolebwa bikyamu. Ekibuuzo kiri nti oba ekituufu kiri nti singa ojjoomu kigenda kubeera challenging, naye nina obukakafu nti ne mubeera just 10,000 ne mutebolinga ne muteekayo challenge ku amendments nga zino ezi challenging okuwesa civilian in the kangaroo court martials, musobola okuyambako Supreme Court ne pano yonna yatuula okuwa guidance n'okuwa ensala ku musango gwa Supreme Court ng'esazaamu okwesebwa kwa civilian in the court martial. Video yeggwa bweti gwe yasoma amateeka, tolinda kunyigirizibwa kutuukako olyoka ojjeyo amateeka ago. Kino kikole as a proactive measure, as a preemptive measure, nti akaseera nga kano bw'oyimirira ku kituufu ojja kuba weetaasizza, ogenda kuba owoledde enfa y'abaloya banno omwali Joan Kagezi, Eric Mwiru n'abasigadde abagendedde mu kategole eyo nga bagezaako okudefendinga ekituufu. Teweerabira gwalabye akatambi kano ng'omaze okutaginga bannamateeka. 2026 tugenda kuba tulondera ddala bwe tuti, tukalonda, tukakuuma, tukalondoola, ate kano tugenda kukabanja. Gwe munnamateeka ali eyo yambako Supreme Court okudefendinga decision yayo. In times like these ones, your expertise is needed. Salute.